guno gwe tumaliza bannayuganda twesunga oba nedda nkwadde kati mukulu busuulwa katonda w'amaanyi katonda wa kisa mukama waffe Jesus Christ yatugamba mulirabirako obubonero buno entalo amataba endwadde wamu n'ebirala naye bwe mulibiraba tekitegeeza nti enkomerero etuuse aye naga tusabire nnyo abali babaweese abonsa n'ebirala so kyenkugamba okufa kusembedde the signs are there lwakuba nti tetubiraba death is close okufa kusembedde bana entalo zemuwulira mu Sudan eyo zemuwulira mu Ukraine kyagala zikubeere kumpi awo okozitegeere nti entalo zikola ki ziri wenjogerera France batandise kukaaba tebalina mazzi obadde owuliriza ebiri e Canada omuliro gwokya omukka the smoke guvaayo katate gwonoonya omukka gwe bassa mu USA n'ebirala Uncle Museveni tumusabira infection gy'alina and kirungi mpulira eddoboozi lye nga ddoboozi ddungi kizaamu amaanyi but sisuubira nti ekimuganda ogenda kololo covid social distancing mbita 10 zimala so yandabaddewo ne katenti ke wali nayogerere nga wali awo ku mutenti tumulabako tugamba ya anko woli tukulaba nemuluka badde asobola okubeera mu ye ne yeetoola mu magye n'akola parade eyo my view is nga bwembiraba ekizibu kyalina exceeds covid okutajjaawo it's beyond covid kati kankirekera awo naye katusabe nnyo kireme okuba kyendowooza ekyo kankirekere gwe waliwo kyendowooza naye katusabe nnyo kireme okuba ekyo because kibi nnyo kakati economy nokyendowooza emanyi munange ebimu ebintu waliwo sayini zolina okugoberera oli president is a head of state kakati abagunjufu tojja liiso tojja birowoozo on a head of state more especially Africa these states ezaffe which are very very hopeless nti yeah very fragile failed states nti okwekanga eba mirambo but anyway twakanyiza mwanyinazi nti ekyo kirekerawo kakati growth in the economy agambye economy egenda kukula at 6%. Na bw'oba oyina ente ekaawo neekula at 100%, 100% ezaala ennyina. Naye bw'ezaala bbiri tosobola kuba yita balongondooza. I don't know what you would call it. If it's at the biri, that would be 200%. Ona tugamba 6%. Yes. But assuming an economy growing at 100%, nte yazadde ente. Then wabeera on economy endala ng'enkoko ebisa amagi 10. Nezaala abaana 10. Yes. Right? That is 1,000%. Ebeera at 1,000%. Kati owa 1,000% nga nkoko. Yes. Abate tasobola kusinga bugagga owa 100% owendi. Ente bwezaala gumu, enkoko nezaala 10. Tosobola gamba nti nze w'enkoko ne mugagga. So Mukulu Museveni bw'ogamba nti the economy is going to grow by 6%, yo yenkana ki? What is it? The size? Economy. Yenkana ki? Kakati kyewanda wadde otunuulira. And indeed akyogeddeko oyina 52 trillion budget. But zosobola to collect in your economy is 29 trillion. So it means around 23 trillion toziyina. 23 trillion. So 23 trillion ogenda kuzeewola. Oba bagabide obukozi nayo ogenda kuzeewola. But weewole 23 trillion ate ng'ogenda kusasula bangi ya 17 trillion. Weewoze?
23 trillion osasule 17 osasule 17 ofisaawo nawe obeera mufu. How can you borrow to pay debt? How can you borrow to pay debt? Now but the question is okwewola si kibi, because even USA wetwogerera debate yaabwe eri nti twongereyo okwewola. Ye debate Republicans bagamba ati tweyongerayo, we don't break the debt ceiling, twakomye tulekeraawo tutuddamu kwewola. Joe Biden agamba twongereko twewole, but issue eri nti bwe weewole sente zitwalawa. Kakati Uncle Museveni ekyapa ky'ettaka kyaffe yakitwala mu bbaala. So okwewola yeewola ku mwenge. owakyakulabirako no in the bar. Ekyapa kya Uganda kiri mu bbaala. Bw'aba yeewola ennyama ne tulya. Ezimuluka z'olaba Anita Among ze bavuga baani naye zaatambuliramu ezimu, endala ne bazibba. So in other words, singa nti yali yeewola nti byeweewola bivaamu amagoba, that wouldn't be a problem. But weewoze ate n'olya. Now kati you have reached a stage where, do you remember HIPIC? Do you remember HIPIC? Highly indebted poor country. Nti Uganda is not a poor country. We don't qualify to be called a poor country. We are not developed, we are not superpower, we are not developing, we are not poor. Ate waliwo stage endala indebted poor. Oli mwavu ate oyina amabanja nawe tetuliiwo, naye twali ku highly indebted. Oli mwavu naye nga bakubanja nyingi nnyo, awo wetwali ne bazitusonyiwa ate tuzeeyo. We are actually a failed state. Kakati mu tradition yaffe gyenva mu West, we have a word called okushumba. Okushumba nti bwe busuulwa family, kale kankoze kanneekozesa as an example, nze family yange binnemye. Sikyalina nataka sobola kubeesawo family yange, kati nensitola family yange ne tujja wuwo mu ttaka lyo mu family yo ne tufuuka abakozi. Nnima ebibyo ate nange mu ttaka lyo n'ennima byo biriisa ebyange, sikolera na musaala. So nowaawo mushumba. Kakati Uganda Museveni n'omushumba. Family, yeah, auntie, of course, is the head of the family. N'omushumba kyobala nagamba bannange twewola esente zino zonna zemulaze tugenda okusula, tugenda kukola ki? Kusasula mabanja. Mbadde sikanya ne mukulu tamaguzi ku PDM ono one ground nti eno is cheap credit. Sente ziri kumuluka, abantu bazeewole. It's not free money. Question yandebadde nti ayina okuzeewola yazeewola. Tuyinawo services ezinayamba ayina okuzeewola nazeewola nayingira money economy. Wekiri, do we have that? You know, it's not enough in center weziri Monica my sister atali money economy azeewole. Ayinza okuzeewola ate natayingira money economy because tali guided. Kyobala mu pillars of agriculture walimu NADS nga oli ayina okusomesa. Now nga sinagenda on forum on the theme of the economy of the budget. Mpayo page 7. Page 7 test kiza bwekiba kisoboka. Gaziya ku bigambo ebyo. Yes, page 7. Exports, the exchange rate. Page 7. Page 7 on export, import, exports. External trade, yes. Exchange rate. No, external trade. External trade. Yes. Kati external trade akulaga exports. That's on abijeko. External trade. Ivan Kemonte. The imports. Imports. Uganda's exports. Wano kyenyina is the exports rose
from 4.2 from 5.8 to 7.1 billion dollars. naye oli luddawo kwese eno Of course very fast beraba but ababeraba abatugoberera mba mberaba so akulaga that exports ebintu yetutunda wabweru twongeddeko from 5.8 billion to at 5.8 billion by April. Naye njagala ogenda ku page I think 8 nekulaga the import bill